ng'ogamba nti kyekiseera okubeera nti President Museveni akola gavumenti ey'owamu ate era wabeerewo okwogeraganya byobufuzi naye ate ab'oludda oluvuganya tebaagala kukola na President bo bagamba nti bw'okola ne President olwobeera walidde. Kaakati tuba tutambula mu nsi olina okutambula n'ensi bw'etambula gy'otugwa naye bw'oba teyagala kukola na Museveni teyagala kukola naani naffe bwette bwetwali ba DP siwanga ku Museveni kalulu mu kinaana wamusanga mu nsiko twasinkagana mu nsiko okiraba era nali simumanyi ebyobufuzi kubanga baava Tanzania zisaagi ntambulabirawo tiwaliwo abajja balwana naye ate okuba nti akalulu ke babba kaali kaffe ka DP nti kandi kale katulabe ono kyagamba kati n'olwekyo nno mu mbeera eno nga bw'ogiraba kaakati ebibiina byeyongedde obungi abantu bayaayaanidde ebyobufuzi naye nga tebinnaba kufuna bbeesi entuufu kubanga bw'ojjukira bye baakwata mu 2021 nakati tebawozesebwanga n'abaasangwayo abateeka agakyusa agateeka okulonderwako si makyuse naye bwe tuba twogera wakati nga bwonkubidde n'okubaajo twogera ne boogera ne wuzira ekyo nkiyita ne kiggwa nga tekitambudde bo bagamba nti abaana nti baakwatibwa misango mateeka nti kooti zibalamule ate lwaki kati gwe bayinza okukola mulanga tebakututeeye mu kooti nagwagonziza emabega ndeka kunnyonnyole bwonna oguguba nga ate balagugubira ku kikyo kuwandiika ekikyo naye buva oyagala kyana ninda nkunnyonnyole mpulira Haji kale nno amateeka agaliwo tegafe balinga muntu mulala yenna kuwangula kalulu muntu mulala ng'oggyeko atuddewo kati mutunula boogera wawudde mpuuga bwakugamba nti baate baagala kwongera kusala mu constituency bazongere gwonoozerabirira obuuzaani mbuuze gwakati gwe gwonoozerabirira gwe ng'owebyobufuzi kati ebyo bye birina okukyuka mu mateeka ebyo tutuule wamu nga bannabyabufuzi tuddemu tuteekereteekere eggwanga lyaffe nga temulimu ganti ono bamusibidde bweru ono alengerera mu kamuuli naye nga tuteesa ffenna nga ne bagamba nti bannabyabufuzi bonna abamukulembera tubateeke mu gavumenti emu nti amateeka agaliwo olwaleero n'ebyobufuzi ebiriwo olwaleero ne bannabyabufuzi abaliwo olwaleero n'obukulembeze obuliwo tuyinza kuyingira kalulu ka 2026 ntukavaamu mirembe olabawo tabbu maaso awo neno nnyo nnene naawe walibadde lwogiraba kaakati n'olwekyo okwewala ebyo n'okuddamu okugrowinga bodies ddemu eggwanga lyaffe tulizimbe buto katutandikire ku gavumenti ey'ekintabuli nga ffenna mwetuli kati awo olowooza gavumenti eyo wandiyagaddemu feesi nga ziriwa nkakugambye nti buli kiisi yenna ali ku layini ekulembera ekibiina tumuggyeyo tumuteeke wano era olugendo lwe tulutambula kyenabudde gamba nti lojja gasaagala nti ate ono abadde pulezidenti ate anyweze gundi yamugobye ate liggobagana tuzimba kyovudde olaba nti mbawadde periyodi ebeera empanvu 2026 paka 30 nga ffenna tuligenda okuyingira akalulu nga tiri wa kibiina ako akiisa nkingo ate wano baatusibye ate wano bagize bwe bati wano constituency mulimu ezikiikirirwa abantu 600 ate abalala bamitwalo 10 beera ng'agamba waleme kubaayo okulonda mu 2026 ate okugaa nti okulonda 2026 gwe mwaka ogujja era yenna nga tobikoze nga n'obumu tebuliiwo omala budde onoogamba nti wala nnyo linjirira tulonde ebintu babivunjage totuule kutuula ate paka kulinda 31 naye kakati gwe toli mu lwokaano otya abali mu lwokaano bo bagamba beetegese okwesimbawo bulijjo bajja tebeetegese Haji ate era owulikika ng'agamba bulijjo we mwavuganyizanga buli obululu 21 26 2011 kuga mwabeeranga mukimanyi temuli benkanya nja kukujjako bujja gwe gaaluga nti yange ekirowoozo saakisembye kyokka kimala okulumalira obudde bwe nkubuuza yanukula kibuuzo n'oli ayige kaagala yanukule kibuuzo ekiziyiza anajja okukubaganya ebirowoozo obutajja kakati era Haji owulikika ebirowoozo byo bifaanana eby'owekitiibwa Mpuuga Mpuuga ye yasoose okwogera njogere gwe wamusoose bwe tuba nga tufaanaganye n'abalala bajja kufaanagana bwe bajja batannaba kwogera kitegeeza nti waliyo abalina ebirowoozo ebyo ebirowoozo ebyo tubadde kubanga gye bali ne muganda gange sigaanira nsyo tekuli kasolo nimugenda okwandaazanga kwekali Haji kakati awo ate ebyakasaka awo bwe tuba twali mu byakasaka tetwali nga tuli ebibiina bya njawulo ffenna nze nali wa DP Museveni wa UPC wa UPM bagundi ba CP zonna zize kati Haji bwe mwavaayo lwaki tewaddeyo mu DP
bwe mwava mu nsiko lwaki tewaddeyo mu DP? Weeraba.